Ensonga mu ggwanga erya Uganda zikutte wansi ne waggulu. Gwe najyo sinzira okubanga weekuumidde ku mukutu ogwa Prejan Media tugamba subscribinga onyige nakade osobole okubanga updates zonna ezigenda mu maaso tozisubwa. Yes, olunaku olwaleero waliwo amawulire agafulumye era nga galaga nti omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Museveni kyaddaaki avuddeyo ne babanga bayisa etteeka nti ababaka mu parliament bokka bebalina okulonda president ow'eggwanga erya Uganda. Era nga kino kigambibwa okuba nti abantu mwe opinioni zammwe tezigasa essaawa zino olw'ensonga nti tewagenda kuddamu beerawo kalulu k'abantu olw'okuba nti omukulu essaawa zino alagidde okuba nti ababaka bokka abali mu parliament be balina okulonda. Naye ate ffenna tumanyi nti NRM yesinga okubaamu n'ababaka mu parliament era nga kigambibwa okuba nti we kiba kigenda tambula bwe kiti mu 2026 bannayuganda mwekaabireko olw'ensonga nti temugenda kuddamu kulaba kalulu konna oba temugenda kuddamu kulonda olw'ensonga nti NRM oba ababaka be bagenda okulonda of which NRM yesinga numbers mu parliament ekitegeeza nti era be baba bagenda okudda mu buyinza. Ensonga eno ekubye wala bannayuganda abasinga era nga ku Prejan Media tugenda kuba tukuwa endowooza z'abantu abasinga. Tulinze buli omu akomentinge ku nsonga eno, naye nga abamu ku bakulu abavuddeyo ye mukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba eyavuddeyo n'agamba nti pulaani abakulu bano gye baateekateeka ey'okufuga eggwanga oba eggwanga lya Uganda emyaka 5 etandise okuba ng'eteekebwa mu nkola olw'ensonga nti bo kye bapulaninga bafuule Uganda dynasty. Bagenda gifuula dynasty. So mu mbeera eyo ku Prejan Media ffe tugenda kuba tukuwa updates, tugenda kuba tukubuulira ne Bobi Wine kyayogedde ku nsonga eno n'abakulu abalala. Likinga, commentinga era osubscribinge.